Mukama waffe yeebazibwe, balamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atukuumye ne ku lunaku olwaleero kuba tukyali balamu. Tusaba abalwadde Mukama abawonye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Leero nina ekintu Katonda kyakeereza ku mutima gwange, ekigambo Katonda kyakeereza ku mutima gwange era nga nakirabye ne mu birooto byange. Tugenda kusoma mu kitabo kya Timoseewo ekisooka essula ya 2, olwo ne tugenda kutandika ku Lwakusatu paka ku Lwakutaano. Bayibuli egambye nti ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda, ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Kubanga waliwo Katonda omu, era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu, omuntu Yesu Kristo, omuntu Kristo Yesu. So Bayibuli etugamba nti ekirungi ekikkirizibwa mu maaso ga Katonda, Katonda kyayagala be bantu okulokoka. Era waliwo Katonda omu, n'omuntu yenna, omuntu yekka ayinza okututabaganya ne Katonda ye Kristo Yesu. So kugamba muganda wange gwe tannalokoka, guno gwe mukisa gw'ofunye kubanga okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Gwe mukisa gw'ofunye ogw'okulokoka. Bayibuli egambye nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tewali aligenda eri Kitaffe okuggyako ng'ayise mu Kristo Yesu. Yesu kye kisumuluzo ekigenda okukuggulirawo enzigi z'eggulu. Awatali kulokoka teri ggulu ly'ogenda kulaba. Tegeera. So Bayibuli egambye nti ekintu ekikkirizibwa, ekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda, ayagala abantu bonna balokoke. Ayagala gwe nange olokoke. Oba oli musiraamu, oba oli mukatuliki, oba oli wa ddiini ki, Katonda ayagala olokoke kubanga ekyo kye kirungi mu maaso ge. Okitegeera. Y'ensonga lwaki yawaayo omwana we Yesu Kristo okuba nga afiiririra nze naawe osobole okuba nga olokoka. So guno gwe mukisa gw'ofunye okuba nga okyusa endowooza yo. Agambye nti nga batuukira ddala mu kutegeera amazima. Okitegeera. Bayibuli egambye nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Bw'otegeera Kristo oba ogenda kuba nga otegedde amazima. So nkugamba muganda wange, kano ke kaseera k'olina okwokuba nga okyusa endowooza yo, ak'okuba nga okyuka eri Mukama. Tuli mu biro eby'okuba nga tunoonya Katonda. Tuli mu biro eby'okuba nga tutegeera Katonda. Okitegeera. Muve mu makubo gammwe amabi, mwenenye mulokoke. Mulokoke. Katonda tafuddeyo kibi ki kye wakola. Katonda tafuddeyo buzibu ki bwe wakola. Oba wali waakamala kutta muntu, naye kasita ojja noweenenya. Katonda mwesigwa. Ffe tulina Kristo eyajja. Bayibuli egamba nti omusaayi gwe yenna n'ejjawo ekibi. Okitegeera. Gwe ne bw'oba olina bibi byenkana bitya, kasita okomawo eri Kristo, kasita okkiriza Yesu okubeera omulokozi wo, manya ogenda kuba osanguddwako ebibi ebyo. Teri ssaala egenda kuggyako kibi okuggyako ng'olokose. Teri ssaala egenda kukusabirwa ekuyingiza eggulu okuggyako ng'okkiriza Kristo Yesu. Ne bw'ofiira wano, teri ssaala gye bagenda kukusabira, teri swala gye bagenda kukusaalira egenda okukuggya mu geyo n'ekuyingiza eggulu. Teriiyo. Yesu ly'ekkubo. Kkiriza leero Yesu okubeera omulokozi wo, osobole okuba ng'owona geyeena. Bayibuli egambye nti amukkiriza ne bw'aba afudde aba mulamu. Tulina obulamu obulala ng'oggyeko buno. Tulina obulamu obulala. Abagamba nti bw'ofa enkomerero yo eba ewedde, nedda. Okufa si kye kiraga enkomerero yo. Waliwo obulamu obulala. Okufa oba weeyambudde mubiri guno, oba weeyambudde mubiri guno, naye waliwo obulamu obulala. So nkugamba muganda, kano ke kaseera ak'okulokoka, ke kaseera ak'okukyusa endowooza yo, ke kaseera ak'okukkiriza Yesu okubeera omulokozi wo, ke kaseera ak'okunoonya Katonda, ke kaseera ak'okwagalaniramu, ke kaseera ak'okusonyiwaganiramu, ke kaseera ak'okwenenya. Ke kaseera ak'okwenenya. Mu kitabo kya Matayo ssuula ya 3 olunyiriri olusooka, Bayibuli egambye nti mu nnaku ezo Yokaana Omubatiza n'ajja ng'abuulirira mu ddungu ery'Abayudaaya ng'agamba nti mwenenye kubanga obwakabaka bw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Obwakabaka bw'omu ggulu buno bye biro eby'okuba nga twenenya.
kubanga tomanyi nkya lw'ogenda, tumanyi tolinda lwankya nti kansooke nsooke mbeko endongo, nsooke ngendeko mu masabo, nsooke nkole ntya, nsooke mpemule akamwa ako kabeere nga kafulumamu ebigambo ebivundu olyoke weenenye enkeera. Nedda mukwano, kano ke kaseera ak'okwenenyezaamu, ak'okwetukulizaamu okunoonya Mukama Katonda wo. Ke kaseera ak'okusonyiwa oyo eyakunyiiza, ke kaseera ak'okusonyiwa oyo eyakukola ekibi, kubanga Bayibuli egambye bw'otasonyiwa naye tolisonyiyibwa. So ke kaseera ak'okweddabuluza twetukuze mu maaso ga Katonda. Kkiriza Yesu okubeera omulokozi wo. Bayibuli egambye omuntu tagenda kulinnya mu ggulu okuggyako ng'ekitabo erinnya lye liwandiikiddwa mu kitabo kya Kristo, ekitabo eky'obulamu. Ebitabo bigenda kubikkulwa naye erinnya lyo ligenda kusangibwawa. So nkugamba munnange, lokoka kati, tolinda lwankya. Bayibuli egambye nti obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka. Bugenda kusanga wa, bugenda kusanga okola ki? Singa Mukama akutwalira wano, oli garanti, obulamu bwo buli garanti nti ogenda kuyingira eggulu. Ku by'oyogera n'ebyokola n'ebiri mu mutima gwo, n'abantu b'osibidde ku mutima gwo, abantu b'osibye ku lujegere mu mutima gwo, olowooza eggulu nayo luyingira. Teri ssaala nkiddamu, teri ssaala gye bagenda kukusabira egenda kuyingiza ggulu. Kano ke kaseera k'okuba ng'okkiriza Yesu Kristo, ly'ekkubo erigenda okuyingiza mu ggulu. Yesu ye minzaani gye tugenda okuba nga tuyimirirako okuba nga tupimibwa oba nga ogwanidde okuyingira eggulu. Okitegeera muganda? Yesu yagenda okubikkula ebitabo biri. So nkugamba muganda wange, wandiika erinnya lyo mu kitabo kya Kristo Yesu kati, kubanga Bayibuli egambye aliyingira mu kibuga ekipya y'oyo ng'erinnya lye lisangiddwa mu kitabo ky'abalamu. So nkugamba muganda wange, lokoka. Tulabye bulungi mu Timoseewo nti Katonda ayagala abantu bonna balokoke. Olinda ki muganda wange? Tolinda kulwala kugwa ku ndiri, tolinda kugamba nti kansooke nnindeko. Kano ke kaseera. Yesu agamba mu kitabo kya Matayo ensula ya 14:15, tusookeyo ku lw'omukaaga nti 16 nti abantu abaali batuula mu kizikiza baalaba omusana mungi, n'abo abaali batuula mu nsi y'okufa ne mu kisiikirize kyako omusana gwabaakira. Olw'okubiri ne lugamba nti Yesu n'asookera awo okubuulira n'okugamba nti mwenenye, kubanga obwakabaka bw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Abantu bangi muli mu kizikiza, omusana guzze. Yesu gwe musana gw'ensi, omusana guzze. Muwulidde ekigambo kya Katonda, muganye okulokoka. Mugenda kuwoza mutya nti temwawulira njiri, temwawulira babuulira njiri? So nkugamba muganda wange, weenenye kati, longoosa amakubo ko kati, weetukuze kati. Teri faaza agenda kusabira ssaala nti ogende mu ggulu, teri sheeka agenda kusabira ssaala nti ogende mu ggulu, teri pasita agenda kusabira ssaala nti ogende mu ggulu. Ke kaseera gwe okufa ku mwoyo, okukolerera obulamu buli. Waliwo obulamu ng'oggyeko ku buno, obulamu obutaggwaawo. Waliwo omubiri ng'oggyeko ku guno, lino ttaka ly'oyambadde, eno nfuufu gy'oyambadde, naye waliwo akaseera w'ogenda okweyambula omubiri ogwo, osobole okuba nga otuuka ku lunaku olw'okulundirira Mukama Katonda wo, olw'okusalirako omusango. Bayibuli egambye nti abo abatali batuukirivu balizuukirira mu musango, naye abatuukirivu balizuukukira mu bulamu obutaggwaawo. Bayibuli egambye nti balina omukisa abo abafu abafiira mu Kristo Yesu. Ogenda kufiira mwani? Ke kaseera okkirize Yesu okubeera omulokozi wo. Teri kadde kalala. Akagombe kavuze gy'oli, gulawo omutima gw'oyingize Kristo. Ali ku mutima gwo, naawe kennyini okiwulira nga Mukama akugamba lokoka, naye okyaganye kubanga okyayagala ebyensi eno, okyaganye kubanga okyayagala amasanyu g'ensi eno, okyaganye kubanga okyayagala okubeera mu bantu ababi, okyayagala okubeera mu bantu abawemula, okyayagala okulaba ebintu ebisanyusa amaaso go. Naye manya waliwo akaseera kali ng'ebyo byonna Bayibuli egambye nti okufa kw'omutuukirivu kwa muwendo mungi mu maaso ga Katonda, kubanga n'ebikolwa byabwe bigenda nabyo. Kati gwe ogenda kugenda n'amacupa ga mwenge, ogenda kugenda na ddogo, ogenda kugenda na kiruyi, obusungu bw'osidde. Muganda wange, ke kaseera okkirize Kristo Yesu abeere omulokozi wo. Zibasanze mmwe
abatannaba kulokoka, kubanga bayibuli egambye mu kitabo kya Yokaana essula ya 3:18 nti gumaze okubasinga abo abatakkiriza mwana wa Katonda, gumaze okubasinga abo abatakkiriza Kristo Yesu. Naye bayibuli negamba nti tebaliiko omusango abo abali mu Kristo Yesu. So okugamba ke kaseera okkirize Yesu Kristo okubeera omulokozi. Ogwe wenna ayagala okulokoka yatula ebigambo bino, ogambe nti ayi Yesu, nzija mu maaso go leero ng'omwonoonyi, nsonyiwa ebibi byange byonna, sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu ogawandiike mu kitabo ky'abalamu. Olwaleero nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Nzikiriza ng'omwana, onnaaze n'omusaayi gwo, ompe omwoyo wo annuŋŋamye mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Gamba nti ndokose. Buli muntu yenna agenda okuddamu essaala eno ba mu mutima gwo ne bw'oba toyatudde, kkiriza nti oyo olokose, kkiriza nti Kristo ayingidde mu mutima gwo. Wa Kristo omukisa. Yesu akugamba mpa chance ndokole obulamu bwo. Olina bingi by'otisse ku mutima gwo, nga naawe ojjayo omusaalo n'osaala, ojjayo bayibuli n'ogisoma, abakristaayo n'okola ki, naye ng'owulira waliwo kye weetaaga mu bulamu bwo, waliwo okusanyusibwa kwe weetaaga, waliwo emirembe gye weetaaga, ng'olina buli kimu, olina buli kimu, naye ng'owulira waliwo ekikubulako. Yesu yekka yabulawo mu bulamu bwo. So nkugamba kkiriza kati Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Mukama abampeera omukisa, nze ogwange nkoze, nsigadde gye muli. Ekigambo kiteereddwa mu makati gammwe, kiri mu kamwa kammwe eky'okulokoka. Kkiriza kati Kristo, nze ogwange ngukoze, sirinaako omusango mu linnya erya Yesu. Mbaagala nnyo, Mukama abampeera omukisa. Amen.